Olukungaana luno lwetabiddwa mu bannakitone kya NRM abeegattira mu mwoyo gwa ggwanga mobilization team mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Omusumba Reverend Sserwadda ng'omugenyi omukulu abadde RDC wa Wakiso Justin Mbabazi wabula ng'ono akiikiriddwa omuyambi we Namulime Angel nga lubadde mu municipal y'e Nansana. Mu lukungaana luno Omusumba Reverend Sserwadda ayogedde ku nsonga y'abawagizi okwegattira awamu ng'asabye ekitone kya NRM okubawagira balondole enkola za gavumenti era bazinyikize mu bantu kibayamba okuzza emitima gy'abantu eri ekibiina. Nasema mwoyo gwa ggwanga nti mwoyo gwa ggwanga olw'okubanga evuddeyo okukolera pate yaffe ate nga pate yaffe eri mu gavumenti ekyamazima tusaba nga bannamwoyo gwa ggwanga ne banna NRM tufune ku sapooti okuva ewa mukama waffe pulezidenti kubanga mukama waffe pulezidenti ekyamazima ayambye abantu bangi era akyayamba. Banna NRM bano bategeezezza nti ebimu ku bisinze okunafuya ekibiina kino bwe butasomesa abakwadde ekibiina kino bendera ku ngeri y'okuyegamu abantu ekiviiriddeko bangi okwogerera bye basanze n'amaliza nga bonoonye ekifaananyi ky'ekibiina. Kitwaluuzinga mu kalulu akaggwa nti NRM erina okulegeza kwegamba nti twawangula dda nga bonna bagamba nti katukoze bulungi okufa ku mitendera gye tutambuddemu kireeta obuzibu lowooza tuwangudde. Omubaka bw'atisse omuyambi we Angel Nabulime, RDC Justin Mbabazi asabye bannakibiina kya NRM abaawangula mu kamyufu aka NRM obutasiba busungu bakomewo bakolaganire wamu n'abo ababawangula kiyambe obutayawula bawagizi baabwe. Bawangudde ne be bawangudde mbadde mbasaba bakwatire wamu be bawangudde tebabeera na kigundi ku mutima baddewo babeere ba mukwano ng'aba NRM ab'endeemu nga taata waffe ye muzeeyi bamobilizinge banoonye akalulu ekintu kibeere kikwafu. Mu ngeri emu Omusumba wa Ndati Emmanuel asumba ekkanisa ya Resurrection of Hope esangibwa Ensambya. Ku lw'abasumba bano awanjagidde Omusumba Sentamu Arajab asumba ekkanisa ya Gospel Message Salama eyeegwanyiza okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu k'omwaka ogujja okuva mu Lwokaana alekere Pulezidenti Museveni ng'agamba nti bakyamwetaaga ng'abalokole. Ensonga ze zaali ntuufu naddala nga eya corruption mu ggwanga muno mweri naye ffe abamu tugamba nti ensonga ze ntuufu naye mu kaseera kagiddemu tubadde omukulembeze aliko tukyamwetaaga nnyo ng'ekkanisa n'eggwanga lino kubanga ani ensonga z'akolako. Ono ategeeza nti Omusumba Rajabu ekirooto kye kyalina kirungi naye asooka alekere Pulezidenti Museveni kubanga kyalina bingi eby'okukolera eggwanga Uganda. Kano ebirungi ebyakoze mulimu byatanaba kumaliriza ffe tusaba ng'abasumba ngenza avuddeyo n'olw'abasumba abalala weebali naye tugamba nti agira agumiikirizaako okubeera nti avaayo okwesimbawo. Mu kwanukula Omusumba Arajabu ategeezezza nti ekyokumusaba okuva mu Lwokaano bayiwansana ku mazzi kubanga bakyeza kikerezi nga yeewunyiza abasumba banne abateekeddwa okumuwagira ate okumumalamu amaanyi nga baagala ave mu Lwokaano. Neewuunyiza nti baganda bange abasumba ebbanga ddene lye mmaze nga ntambula nabo era nga njogera nabo era nga n'ekirooto kyange nakibawadda tebasobola kumpapula mu biseera ebyo baŋŋambe ekyo batulina kyetwetaaga wa Pulezidenti Museveni sooka oyimirizeewo. Then ekirala ne neewuunya nti eggulire lye nakola lye baclaiminga nti nafulumiza mu mawulire nabo bansirira mu mawulire eggulire lyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu olwaliro 18 omwezi ogw'omunaana ebbanga eryo lyonna babaddengawa okujja okuŋŋamba nti twagala tusinkane twogere ku nsonga eno. Ono ategeeza nti mwetegefu okuvuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda era nasaba abasumba banne okumuwagira. Sina kifo kye njagala kirala nze njagala bwa pulezidenti bwa Uganda ebifo ebirala byonna nategeera nti gyebiri nensalawo okwesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda nsobola nakikola ntegeera bulungi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agalero.